Kino kiddiridde ssentebe w'akakiiko Engineer Badru Kiggundu okutegeeza nti akakiiko tekalina nsimbi zimala kutegeka kulonda kwa bonna. Minisita Anite agamba akakiiko kakoze amakubo gonna okusobola okufuna ensimbi abavubuka basobole okulonda abakulembeze baabwe ku mitendera gya wansi kubanga gye gino emirandira gy'enfuga ya demokrasiya. However serious their financial challenges might be, but they have to take the issues of youth leadership as a priority because the young people represent 78% of the population. And if they don't have leadership in place, they are bound to face very serious and critical challenges. Akutidde akakiiko okulaba nga kalemera ku nteekateeka yaako ey'okwetegekera akalulu ka 2016 okwewala obukubagano ne bannabyabufuzi. Abavubuka mu Uganda bali ebitundu 7.5 ku buli 100 ekibawenkizo mu nteekateeka z'eggwanga. Minisita akubidde abavubuka omulanga okugenda okukebera enkalala z'abalonzi basobole okwetaba mu kulonda kwa 2016. My work method is to get the views of the young people to see how we can make their leadership very, very effective for all of them. So we also I want to call upon all the young people who have access to the Act to try to look at the Act and propose amendments and they can submit to my office. Wabula abamu ku bavubuka WBS beeyogeddeko nabo bategeezezza nti bo si bamativu ku nteekateeka za minisita ku nsonga z'okulonda. Beebuuza lwaki tebalindira ddala okulonda kwa bonna okusinga okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo. Tulinze ennaku z'omwezi nga 28 minisita Anite yayisa abakulembeze bonna mu Uganda yonna. Tugenda kujja wano tukiriziganye abakulembeze babaveeko bwe bagaana anti oluminisitule ebe mulemi Anite ffe tumanye yamuwa omulimu kwolwo olunaku lwennyini tujja bakulembera ku bigere paka Ntebe Pulezidenti Museveni asalewo oba abavubuka bakyali bakulembeze oba tebakyali bakulembeze. Lule John, WBS TV.